Jakupeza kufana nyewe jana kubye wali wakubye ya sina cheche mchenaba tayo kuna kuno busuwe kwa gundi yangu hayana ukakasi
yessaza Buweekula batandisizza omusambi Bashir Ssenyonga Mugo yeetibye omujoozi namba emu ate nga omusambi Paliyo Kalbimba Ogubenso yeetibye omujoozi namba 4 Gava Peter yeetibye omujoozi namba 20 Kikambi Martin Junior yeetibye omujoozi namba 14 omusambi Shafik Sali yeetibye omujoozi namba 24 omusambi Kalungi Abeka yeetibye omujoozi namba 6 omusambi Sewunya Alfred ayambadde omujoozi namba 7 Kayongo Michael ayambadde omujoozi namba 8 Kalema Jimmy ayambadde omujoozi namba 15 ate Sonko Shafik ayambadde omujoozi namba 9 n'omusambi Talemwa Alex ayambadde omujoozi namba 16 Buweekula
Honorable webali nnyo okubeera omusujja ate era webali n'okujja ku lwaleero. Twagala okwaniriza abakungu okuva ku ttiimu ya Kitala era webali wano ne CEO omukulu Joshua naye tuli wano olwaleero. Sebo tukwaniriza nnyo webale nnyo okujju naye atwegaseeko ku mupiira guno era atutuukiridde nnyo mu nteekateeka eno ey'essaza era yalina ne kadi ya NRM ku bwa MP owa Mubende Municipality. Sebo okwaniriza okuludo olunaku olwaleero. Twagala okwebaza maneja wa ttiimu eya Buweekula mukulu Sebulime Lajab Haji Sebulime ya Lajab ayiwa omubiri nnyo ku lwa ttiimu ey'essaza Buweekula. Sebu tobale nnyo okumuukirira ttiimu ey'essaza
basangibwa nakulabye mu kibuga Kampala. Obunoonyi bw'okusula oli mu kibuga Kampala.
Bayambako TV Masaza Buweekula. Ayati Shamina Buweekula omulimu ogwo. Wakoze
Nogindukira ttiimu y'essaza Buweekula. Honorable tweyanzizza webalire ddala obutakoowa okwatna ttiimu y'essaza Buweekula n'oginduukiriranga webale nnyo webalire ddala twagala kubaza omukulu Nyambe Steven owa Nairo Computers webale nnyo bw'akoze essimu alabidde ddala nga katawulo eyo yerina obuzibu.
Ekeno naye ngamba kaludde nga kasambira Busujju.
Well, it's safe. Because you know, man, it's
David mwema.
Twagalukabaza NDS ne TBS TV namwe mwebale nnyo. Twagalukabaza Tropical FM mwebale nnyo, mwebale ddala. Busujju ekinyokolowawo esooka. Busujju ekinyokolowawo esooka. Southern Division. Omukulu Mubende Daniel. Naye tuli naye no leero. Webale nnyo okujja Honorable Daniel DJ Saddam.
Mubende Ntc lya Buweekula olwaleero. Wakati ujja kukwatira ku microphone eyo. Nze nga tiimu kapiteni wa Buweekula kinyongerera ddala okumpa amaanyi okwetegekera semi-final naddala ng'omulabe gwe tuddamu kwata byonna mwabiraba ebyaliwo sizoni ewedde era twali mu mutendera gwe gumu we batugirako wano eno naye kino eno kigenda twongera amaanyi nga ttiimu okusobola okulaba nga tumwenganga bulungi. Olwaleero tubadde n'omupiira wakati w'essaza ly'e Busujju ne Buweekula. Omupiira gugenze bulungi nga Buweekula eguwangudde bagudde draw naye okutwalira mu Buweekula tuyiseemu tugenze ku luzannya oluddako olwa semi-final. Njagala kwebaza olukiiko olutesitesi olukulemberwa team manager waffe Haji n'awamu n'abazannyi bennyini okulaba nti bakoze nnyo okulaba nga tuyita mu kibinja ne tutuuka ku luzannya luno olusembero lw'akamalirizo. Njagala okusaba bannabuweekula mwenna emipiira gyaffe egisigaddeyo naddala ku kisaawe kino mujje muwagire ttiimu tubeerewo tujja kugenda tutuuke ku final ate n'ekikopo tukireete e Buweekula. Abazannyi beebale nnyo beebalire ddala n'olukiiko lonna olutambuza omupiira gw'amasaza gwa Buganda mwenna njagala okubeebaza olw'omuzannyo guno ogutambula. Alhamdulillah nsooka kwebaza Allah asobozesezza okubeera nga tuyitamu ne tugenda ku semi-finals. Omupiira tegubadde mwangu naye alhamdulillah Allah atusobozesezza ne tusobola okubeera nga tuwangula tukoze amali naye nga olwedde twali twagendayo dda. Semi-finals tugenda kusamba Kyaggwe ng'ennaku z'omwezi 12 ku Sande ejja wano wennyininyini fe abasooka okukyaza. Kibadde kizibu ebbanga lyonna lyonna tubadde tukyala nga tusookayo naye kati olwayo tusooka wano kitegeeza Allah alina kyatutegekedde ekyenjawulo. Nkubiriza bannabuweekula mwenna mujje wano ku Sande tusobole okubeera nga tuwagira ttiimu yaffe. Ttiimu eyatuggyako last season era nga yatugirako ku maziga wano kubanga baatubba bubbi naye kyekiseera okubakakasa nti baatubba tubaprovinge tubakubire wano tusobole okubeera nga tudde ewaabwe nga tulina obuwanguzi. Kyensaba insha Allah Buweekula ku luno kizibu nnyo ttiimu okubeera nga ekugyamu emirundi ebiri oba esatu egy'omudiriŋŋanwa
n'olw'ensonga eyo nsabye Allah inshallah ali wamu naffe tusobole okubeera nga tuwangula Kyaggwe. Abawagizi mbakoola mwena mujje tusobole okubeera nga kimanye nti Kyaggwe erina abawagizi bangi baleme kutubuutikira wano. Singa naffe tujja mu bungi ne tusobola okubeera nga tuwa ttiimu yaffe amaanyi Kyaggwe tujja gizikiza. Ebigambo byange. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olwaleero nange ntuyozayoza ttiimu yaffe y'Ebuweekula kulaba nti egenze ku semifayino. Twebaza abawagizi baffe bonna abazze abawagirira ttiimu ate n'abafujjirizi tubasaba twongeremu wano Buweekula we tutuuse ku semifayino katutunuulira fayino tutuuseewo eri sizoni eno kye twagala kikopo era tusaba buli omu ku Sande abawagizi ffenna tuggweyo kuba ttiimu kati n'obufujjirizi tukyabwetaaga era twebaza Agise Bulime maneja wa ttiimu atuyambyeko nnyo neffe abakulembeze ffenna tuggweyo abakulembeze ba Buweekula kibulamu tubasaba ffenna tuggweyo ttiimu wano Buweekula weetuuse kyetugala tusukkeko tulabe nti tufuggaza Kyaggwe twagala ekisaawe kijjule abawagizi amaanyi tuwongeremuyo ttiimu nnungi naye kakye tusaba ffenna tuggweyo tulabe nga ttiimu ekikopo tukirina. Okuwoolera eggwanga lyo bweriri byonna tugisinga era tukakasa leero ku luno kiggweera wano ku Sande kiggweera wano twala tugikuba eggoolo 3 eri tugende nga tukimaliriza bumaliriza tuli bakakafu ttiimu nnungi mu mbeera yonna ffe bawagizi tuggweyo buggwi kuba lwiki yatusingamu ekyo yatusingamu okuwagirira ate ewaka naye leero tukakasa tujja gisinga mu byonna. Nze Davis Nono Sozi amyuka omutendesi w'essaza Buweekula. Okusooka twebaza Katonda olwa result era tumwebaza okutuuza ku mutendeera ogwatulema okusukka season ewedde kitegeeza Mukama atwongedde omukisa okukola collections okulaba nga tutwala ttiimu eno ku step eddako. Kyaggwe ekyusiza ebintu bingi tetuyinza bagamba nti tugistadinze nnyo kuba yakyusa coaching staff naye nga ndowooza ku mulundi guno tuli ready okulaba nga twala ttiimu eno ku mutendera oguddako. Abavubuka bafunyeemu complacency ne balowooza byawedde dda ttiimu eri wogawinze down abantu 9 bo ne balowooza shiwaddira omupiira guwedde. Bibamu mu bavubuka abato ne tujja kyakuyiga kirungi tebafunyeemu ekyokuyiga nga tugenda ku mutendera oguddako kyendowooza nti ensobi tebajja kuddamu kugikola. Amanya Subuga Abibu kochi Busujju abadde mu mitambo gy'omupiira guno olwaleero gwe beesize. Omupiira tugudde maliri nga bwe mugulabye okusinziira nga bwe twabadde tuzze twaze nga tuli bamalirivu era okubeera nti wadde babadde batuwaddemu red card naye era abavubuka babadde basigadde basobola okwekkiririzaamu era ne tufuna equalizer wadde baalyanguyo tuteeba naye tusobodde okufuna equalizer. Ekyaliwo nti amazima nti twalemererwa okugobera awaka oba ofuna akabonero awaka era ekyatulema kyova olaba nti kitusobodde otujja mu mpaka zino kyekyo ekya nanti kuba muwulirizaako ng'ayogera naye era nga bwagambye nti bagenda okwongeramu okutereeza bye balaba ebibulamu naye ng'era nzosinziira nga bwendaba balina era okwongereramu ddala n'okwenyweza kuba ne ttiimu ya Kyaggwe gye bagenda okusisinkana okusinziira nga bwe nalinjira yeeko sizoni eno erina byendaba nga ebyo basinga ng'ate bingi okusinziira ku byabwe wadde bo balina weponi yaabwe weeri bano naye ate oyinza okusanga nga kye Kyaggwe